Ku bbalaza ya Sabbiiti eno Mukama Katonda yasalawo omulangira w'Eklezia Papa Francis awummule emirembe n'emirembe oluvannyuma lw'emyaka 88 ng'enkuyege zimukubira enduulu. Okuva olwo enteekateeka z'okutereka omubiri gwe zibadde zigenda mu maaso ng'akaseera k'okumukubako eriiso evvannyuma kaatandika lwa kusatu lwa Sabbiiti eno mu St. Peter's Basilica e Vatican mu Roma. Abantu okuva ebule n'ebweya babadde beesomba okulaba ku mwagalwa waabwe Papa Francis era ng'emmisa ez'enjawulo zibadde ziyimbibwa buli kadde. Okusinziira ku nnambika ya Vatican, Papa bw'afa buli kimu kikulemberwa Kalidinaali Kamalengo nga mu kiseera kino ye Kalidinaali Kevin Farrell era oyinza okugamba obuvunaanyizibwa obwamutikkibwa anaatera okubukuba oluku mu mutwe. Kati okuva ku lwokusatu omukolo gw'okkuba eriiso evvannyuma ku Papa Francis lwe gwatandika, abantu 5,000 we tukoledde emboozi eno nga be babadde baakatuuka mu kisenge kya St. Peter's Basilica ne bassa n'omukono mu kitabo ky'abakungubazi. Okusinziira ku nteekateeka olunaku lwa leero omulambo gwa Papa lwe gukoma okulabwako ng'akawungeezi ka leero essanduuke omugenda okuteekebwa omubiri gwe lwe kubwako natti nga kino kikolebwa nga beeyambisa omuliro oba gaasi okukakasa nti mpaawo addamu kugibikkula. Omukolo guno gugenda kukolebwa bakalidinaali okuli Kalidinaali Giovanni Battista, Pietro Parolin, Roger Mahony, Dominic Mambati, Mauro Gambetti, Baldassare Reina ne Konrad Krajewski nga bonna bakulembeddwamu Kadino Kamalengo. Abalala abagenda okubaawo ng'abayambi kuliko Ssaabasumba Edgar Penpala, Elson de Jesus Montanari, Monsignor Leonardo Spencer, bacanons okuli owa Vatican Chapter era ng'ono abadde muyambi wa Papa ko n'abalala. Nga bwe yalaama olunaku lw'enkya okusabira omulambo gwe kwa kutandika ssaawa 4 eza Vatican wano mu Uganda nga zigenda bba zikunukkiriza okwera essaawa 6 mu kibangirizi kya St. Peter's Square ng'eno yegenda okuba entandikwa y'okukungubaga okutongole okumala ennaku 9 omuba okusaba kw'ekimpowooze nga bawonga omwoyo gwa Papa eri Omukama. Bwe banaavaawo bamwolekeze mu Basilica ya St. Mary's Major gy'agenda okuziikibwa.